Kale nkwebaza nnyo akyekumbidde ku Jonathan Exclusive amaanyi nze Bernard Ssengonzo okutuusaako programu ey'olwaleero. Olwaleero lunaku lwa Sunday tuli mu vibes za weekend kyova olaba olwaleero tukutuuseeko mu mbeera efaanana okuba nga eri bweti tukwozayoza gwe ayise mu wiiki ng'ogiyise bulungi ng'ofunye ebirungi weebale nnyo kusaba Katonda oba oliawo nawulira essaala zo naye wennyini atafunye ebirungi wadde osuubira ng'ofunyemu ebizibuzibu ebitali bimu ina maaso n'okubeera ng'osaba Katonda nga naffe tukusabirako oba oliawo embeera ejja kukyuka teweekubagiza buli kimu kiba n'obudde bwakyo. Olwaleero lwa Sunday ne muganda wange wano tuzze okulaba nga tuba tuusaawo ka programu kano ebibadde mu wiiki bibadde bingi tugenda bba tubibayisizaamu mpola mpola ne weekend yennyini naye gubadde muliro okitegedde kyekitambula muganda ndi awo mbeera ki tina tabbe Justin nebinkyankalanyamu katanga obitegeera mbimanyi kumba oli muwagizi wa Mani nnyo namaanyi era kyemmanyi beebuuza yi leero no lwaki ku seeti agiddeko mujozi gwa United yeno tiimu erina ekikopo ekiriwo temwawangula ekikopo FA tekiba kikopo kiba ki fe abawagizi ba Mani tujja mu season nga twagala Champions League na Premier League kati ate abasajja bakulembera liigi ya weeks mirundi bakulembye bagikulembera banga bangamba Arsenal balinga mukazi wa lubuto nga atagenda kuzaala buza nakubuza kumbe yakozesa bupiruzi nga tomanyi atagenda kuzaala soko obuze ku bantu naye nga mugamba muti abatulaba nabagamba mwe bakama baffe mwe ensonga lwaki tujja wano ne tuwa endowooza yaffe gwakutte essimu yo anobikkula Jonathan Exclusive nawe ali ku TV yo manyi waliwo abatulabira ku TV TV zino za smart nawe kyokola akyamaanyi nnyo ddala byebyo okutwaliza wiiki ebadde mpanvu nnyo tugenda sookera first things first omukulu Edisa Musuuza amanyi bibadde nnyo mu ŋŋambo yabikoze naye bane nga tetunagenda nnyo wala Edisa oyo omusajja ali private nnyo ebyaddala kankubulira ekintu kino Bernard n'atulaba akadde kano nze nakkiriza nti mu Uganda mukyalimu abantu abakuuma ebyama because toyinza kugamba nti omukolo bagutegese ku Saturday batekubanga bamaze ebbanga eritakkana wansi wa myezi nga 6-7 ng'ekintu kiri plan nga bategeka mbaga yadde mbaga kuwanjula I think nga proposal okusinziira ku kifaananyi kye nalabye Kenzo nga Kenzo afukamidde ateekako akaweti yabadde proposal era n'agamba first step done ku step ne Masaka tujje mugole tugenda muki kyeŋŋamba kikyenakkiriza first of all nti abantu abakuuma ebyama gye bali oyinza obba oli eyo nga obadde obuusabuusa nga ze bwe mbuusabuusa naye guno omukolo gwa Kenzo gusobola okulaga ekintu ekituufu cause tubadde mu kiseera oba tuli mu kiseera ekya social media kyogamba nti akantu kaliikinga katini nnyo bwe kati oba oliawo ne kagaziwa anti awo mbadde ngenda okubuuliza kubanga twabeko ku mikolo egy'enjawulo gye bagezezzaako okuba nga bakweka okukola ne gulinkinga nga n'omukolo tegunnaggwa twalabe ne Galaxy ng'epositinze kaadi ya Nabatanzi ne Mistali so kati olowooza nti bano abantu abadde bagenzeeyo babadde bali sensitized oba oliawo nga babagambye ekyokukola abasajja bano balabikanga bwe bakolanga meeting obanga bapima kati muntu kyowa olugambo gwe mmanyi nga Seguya tugeze ku basajja baffe bennyini abafirudi Seguya ngamba mu bulamu bwaffe kati nawe gezaamu omuntu w'olugambo oyo gw'omanyi oyo gwoyo nga bagamba bannange X temumuyita tugenda mu meeting za mbaga naye gundi temumuyita because ebyaddala zabadde ssaawa nga 10 ezakawungezi olunaku lw'eggulu ku Saturday amawulire we gatandise okutambula nti Kenzo ali mu kukola ki mu kubanga proposinga mukyala we nayo kimanze nakitegedde ku makya actually sawa nga 12 ez'okumakya eggulo ku Saturday nze nakitegedde mu saawa 10 ni gwe nasoosolaba nyina program gye nabaddeko ku TV ku makya
no wano kyabaddewo kumakya kyabaddewo n'ekiro kya Friday kyaliwo naye nga bw'omanyi ng'abantu abasinga bakyali mu bino okitegeera bino byaffe bya social media nti bali mu lwali naye ekintu okwesaanukula abantu batandise postinga bakoze biki zabadde mu ssaawa 10 naye wali ya posti ze nasosola zabadde za Kenzo yennyini ku ssaawa zabadde ssaawa mmeka nga 6 ogw'ekiro oba kati Seguya ye yasoso postinga awo Seguya wa Bukete n'agamba Kenzo ali mu kuproposinga Nyamutolo ebuziga okitegeera ate nga tosuubira nti Seguya experience gyalina asobola bbanga ateekayo ekintu ekitategereka kati zabadde awo atwagenza okulaba ani gwe nazzeemu okulaba bannaye bu video ne butandika okuyitinga nomanye sijja tulimu ya social media nti oyinza obba kati nga bolaba Kenzo koza amazeko ekironga ya trending oli asobola okukwata akantu ka TikTok kati ninyo bwe kati dakiika 2 oba emu n'akapostinga ne kagenda viral kiba kiwedde kakati awo wennyini wenjagala okuwuliza olowooza nti Kenzo okufumbirwa oba oli awo specifically okufumbirwa okuwasa Nyamutolo kiina we kigenda omumwongererako oba kiina we kigenda omutoolerako nga Eddie Kenzo naddala ku kaliya ye ng'omuyimbi of course tekisobola mutoolako nze siba nkyogera bulijjo omukazi alina sente kiba kyapa mannya go my friend kirizo bagana omuntu yenna ng'afunye omukazi alina sente kati Kenzo alina minister tosobola kululinga out sanyu lyawulira kati okitegeera nalabyeko abawagizi ba Rema nga baagala okunafuyamu okulumba kati ne bano nendaba nga bagamba omusajja asobola okwagala emyaka n'akuzaalamu n'atakuba mbaga kozi yabadde ba post ya Buddy Black ng'agamba mbu emyaka Kenzo gye yamala ne Rema n'azaala n'omwana nga yakabira embaga gayi nga takola mbaga owacha naye olusinze nyina nentu kuba bintu byatambulanga omusajja yansuula mu njo omusajja amuleka mu emyaka batugamba besatu olowooza nti Eddie Kenzo ayita yagala bwagazi mukazi of course omukazi olaba bino ebintu by'omukwano ebyaddala omuntu obanga naawe oli mu mukwano oba tebetaaga biyingira mu nnyo because fena tumanyi fena tubeera n'abantu omuntu Bernard gwe wasooka okwagala sigoli naye kituufu kikirizo bakiga onza nobba n'owokubiri sigoli naye nga n'owokusa sigoli naye n'owokuna sigoli naye ekitegeere so ayinza obba naye just baalemwa kukwatagana cause kati ffe bwe tudde no mu public tujja tunulira branding nga Rema ne Kenzo gambe balemwa batyo okukwatagana oli munene nono munene naye nga waliwo ebyo ebintu ebiri mu nda yaabwe byotasobola manya okitegeera ebibalemesa okuba nga bakwatagana okitegeera naye Eddie Kenzo omusajja wabyamannyo kubanga era paka kati bagezaagezangako musunaasuna kyekyabaawula ne Rema kyekya Rema yavayo n'ayugira myaka 3 omusajja yandekamu nga ate nze ekimu ku kyenjagala ku basajja kalaiti tekatuyitiriza osobola osalamuko okkiriza wansi ekimu ku kyenjagala ku basajja nti bwe twawukana n'abakazi era bw'osanga omusajja naye awukana n'omukazi omusajja n'avaayo n'ayogera ebyekisiru omusajja aba musiru ebyaddala cause sagazi zijja ne zibaawo kati bw'otunoyanga n'eya Daniela ne Chameleone olaba nti Daniela afuba nnyo ayogera kino na kino but Chameleone is quiet, very quiet. So kyekimu ne bwe kyali ku Kenzo ne wabaawo bye byabaawo twalabako mugenzi Sheikh Muzata nga avudde n'amwatakinga biki but he was quiet. I think ekyo kiina wekyamushapingamu okufuuka omusajja cause ate n'ekirala fe wano mu mawulire tulabye nga bano abantu abakakwatagana nejjukira balina omwana na okimanyi bangamba mbu oyo omuwala yali mu tiimu Eddie Kenzo ebyaddala tiimu Eddie Kenzo bana abaana abakubi b'ekikopo kati wuliriza Eddie Kenzo festival oyo omuwala yali ekololo yesebo oyo omuwala ye kati bana sikyakkirizibwa muyita muwala wabula minisita Nyamutolo y'omu ku baali bapikkerera awo abaali bambadde t-shirt buno nga buli ekifaananyi kya Eddie Kenzo kya festival yesebo era bw'oddayo ne weetegereza obufaananyi
obulaba ennange enviiri zaali zigize nga bana bawala betutera osanga ku federation ababeera waawo omuwala bwe yali ne mwala tomanyira abo kati kembuuza mu biseera ebyo ng'ali mu parliament nga MP obanga kifuufu kigatto eno baana MP ogamba kino kye kisanje kisoose kye kisanje kye kisoose yes cause ate era abasinga omukyalo oyo tebamumanyi ku kyobwa MP kubanga talina nti akiikirira kitundu bwe kiti member wa parliament w'abavubuka si mulonde nti yagenda mu kalulu ali appointed just simanyi ani alonda ani alonda abavubuka simanyi kitabika president omusajja waffe wa kamera ani alonda abavubuka bamemba wa parliament awe netaaga okunoonyereza awo naye nga member wa parliament wa youth ndowooza wabava eyo mu bitundu byeyo oba west oba northern oba ki kati eyo gundi president gye yamuweera obwa minister ayina ekifo ekisava bangambye security yabadde badde buziga ayina ekifo ssebo kya minisita wa byabugagga ebyensibo okitegeera nalabako baani yali agamba ekankireke kakati naye nga omukulu kyoba omanya wonna waali nze nganze omuntu musanyukirako kubanga ekintu kye bayita okuwasa omukazi ayinamu ku ssente my friend kati oba oziyizza bingi awo wenyini wengendo oba oziyizza buno bubampeeyo omutwalo kimanya kati okabira mu zimiliyoni omusiru najja okukulabako ate nagamba mpayo transport akusanze oli mulwadde ng'omugambe naye ndi mulwadde ndi muyi naye abaddayo nakubuuza onkoze oti n'omwokya kitegeera kati ng'oggyeko ekyoga nti yafumbiddwa minisita naye ekyobufumbo bwennyini generali nakyo kirina etofaali gye kimwongeddeko dene nnyo okuvayo naga nti olaba tubadde mu kiseera nga Kenzo awandiikibwako ebintu bingi nnyo ebisiyaga Kenzo y'omu akasana light tegira nga Kenzo awandiikibwako ebisiyaga kkiriza oba gaana naye nti ebiseera ebisinga tulabye ne kankizeeko ku side ya his excellence wabadde bakimuteekako Bobi Wine nti akola ki nti ali ebisiyaga kyokka bamanyi famire ye bamanyi omukazi abaana bayina ekimu ku bibadde bisinga okontrolinga ndowooza abadde mukyala we kozi nga gwe obyogera byonna byoyogera ye n'akugamba n'agamba era tulina we twali oba wali ku kitebe n'agamba nti wasanga bagamba Bobi Wine ali ebisiyaga biki agamba babi jangu tutambule okitegeera so I think ekintu ky'okugamba nti gundi mufumbo kiina engeri gye kikyusaamu endowooza z'abantu anti oyogera kati ku kigambo sisuubira muntu agenda kuvaayo agambe Kenzo ali ebisiyaga ng'ayanjudde mukazi we naye paka kati bakyakyogera ku principle ng'ate principle kyogera principle no side yo ya principle yanjawulomukko cause ali mu byabufuzi era ffena tukimanyi politics is a dirty game politics omuntu asobola ovaayo n'akugamba Bernard watta omuntu nga tomuttangako n'akyogera n'alayira n'akomba ne ku ttaka Bernard watta omuntu naye nga tokikolangako okitegeera so siraba nsonga lwaki oli avaayo nga apart from politics being a dirty game oli n'avaayo n'agamba oyo Bobi Wine ali ebisiyaga akulaza alina famire ye gy'ogamba gy'awagirira ebisiyaga agendayo ne mukyala we Bungereza nakwata mukyala we ne bagenda US nakwata mukyala we ne bagenda so I think singa badde bagamba Bobi Wine ali ebisiyaga era biki teyali situdde mukyala we genda n'abasajja abo like tutugenda kiwa nnyo budde just katono kayitamu tebawasa bakazi abaliwa abali ebisiyaga eyeweeru mwana kintu ky'ekisiyaga nzi kyannema n'okukkiriza kubanga omuntu aba avuddeyo n'agamba nti baŋŋamba ndi ebisiyaga naye mukyala wange wuuno sirowooza nti kijjawo kuba nti omuntu ayinza obba ali ebisiyaga sigamba nti be bagambye balirya naye okuvayo ne bagamba nti gundi ali ebisiyaga n'amaana atuganya n'omukazi wakimba ndi ebisiyaga I think
ku side nga tukiriretinga ku side ya Kenzo nti abantu abasinga babadde balina point gye batera okwogera Kenzo oli ebisiyaga tulage mukazi wo ekitegeera but abadde mufumbo ebbanga emabegako abadde mu bufumbo no kye bayita obufumbo my friend ate obwa serebu nga Eddie Kenzo kye kino kati kye tulabako ekitegeera naye ekyokugamba nti nze nina omuntu wange nga ate abantu basiba bakulaba kyata Jasmine kyate biki by the way n'ekirala ekimu ku Kenzo allegations ezigenda osanyizibwawo zezo zabaddemu Kenzo twamulabye ne gundi Kenzo Lydia Jasmine I think career wise afunyewo poyo ekitegeera cause omuntu yenna kati anavayo n'akola statement ngezo nti mukazi wa Kenzo ye Lydia Jasmine ajja kuba mu buyabuya ekitegeera cause oli amaze okubanga akulaga nti nze ngowa so I think career mu music kigenda bba kimwongerako nnyo nti ayina ebintu byagenda ovaamu kati ne recognition nti kati atuuse nga musajja mufumbo bagenda mu address nga musajja then ne mu bulamu bwe ng'omuntu because being a married man is something like ekimu ku muntu ebimuweesa respect tegera so congratulations Eddie kakati olozo mpira guno guli golo meka oli yafula Team Rema ne Eddie Kenzo nina akantu kendabye by the way ngezezzaako kakebera ne sinnakateke amanyi abaana ba social media bagira ayinza okuleeta akantu nga si katuufu internet bamutumala okukaba nina akantu kendabye ng'omwana apositinze mbulwema agambye congratulations Eddie Kenzo ayogereddewa kabadde ka Facebook nga bwe tukakebera wano naye just ngawo bakaba yosebe kyo naye Kenzo yabadde talina buzibu nnyo ku Bowarema badde abapostinga ng'agenda n'okuyimba n'ayimba n'asanga abantu Hamza wali ne by the way namulabako ng'ali mu kuyimba ne Hamza bulungi nnyo namusitula naye naye ne banyumya so kati olusinze ndowooza ne Rema ayinza okukikola nga n'agamba olwokubanga Eddie Kenzo abadde talaga nnyo side ate tatulinaako buzibu composting kyesirooza nti ate akantu si katuufu baana ba social media bakozesaamu maye balina obwangu naye nga sisuubira nze sisuubira nti obufumbo bwa Eddie ate bulina we buyingirira obwaleero okitegeera ebyo ndowooza biri eno ffe mu bawagizi okitegeera cause omanyi bino ebintu by'okuwagira twalabanga abantu nga tuzeeko mu ntalo zino zetulaba nosanga abantu nga bali mu kweyuza Bobi Wine Chameleone ne Bobi Wine ne Chameleone bwe yafiirwa Humphrey Bobi Wine yasituka paka amba Humphrey ewaka naye gwe osanga eno nga muli mu kweyuza muyomba naye nga bali tebayina buzibu so kyekintu kyekimu ku side ya Rema ne Kenzo Rema is happily married era ebyaddala nga tubadde nga tuli bamazima Rema teyali badde na discussions zizo cause akulaga nti mukyala ali mufumba ali ate nga ali musanyufu ne gyali okitegeera so kati sisubira nti zino allegations oba oli awo ze bamutaddeko timu ndoza biri eno mbawagizi timu Rema timu Eddie Kenzo timu Rema timu Eddie Kenzo okitegeera bebali mu ebyo ebintu bwe kaba kapapola odi ani aliko kwaggulu ku munne ndoza nze ngenda ne Rema ask me why right atulazeeko nti asoberamu ebbanga okuva embaga we bagikola ali mbufumbo omwana muzadde she's happily married so kati nange amaaso unless nga maze okulaba ne ku Kenzo Kenzo alina minister Nyamutolo emyaka kati ekitegeera that's when I will change naye n'emyaka 5 gisobola okuggwako nga ne Rema akyali eri ewaani naye woba ogambye nti kati bw'oba oleetinze ku kyamwana bonna balina abaana oli yazaala omwana kati bangambye bakati ali mu myaka nga 1 n'ekitundu ndowooza wa Nyamutolo noli gyogambye gye yazaala ndowooza kale gukyali awo mu makati kati kyogamba
Rema yagenda okweyanjula ne Hamza nga bakekwata nabo baalina akaseera ke baaliwo oba beeyagaliranga mu maka ga musajja ne baaliwo okitegeera so ate ffe twabamanyira mu kweyanjula officially nti kiri bwe kiti naye ndowooza bino ebintu tubijjemu Rema siri nti ndi fani wa Rema but I think kibeera unfair tekimukwatako na nnyo this is Eddie Kenzo turning to another chapter of life that's marriage so I think we tubeerawo nga ne tudiscussinga ne ku Rema ebyaddala tuba unfair kale congratulations Eddie tukwagaliza obufumbo obulungi ffe nga ba Jonathan exclusive no tukwagaliza ezzadde ly'abalongo booli awo n'abaana nekirala waliwo emboozi egenda mu maaso n'okutambula abayimbi beetegako ebivulu nti oli abeera yakoze lya slatinze eddaddeeti ye omuyimbi omulala n'amuteekako ekivulu waliwo ekyokulabirako kigenda beera ku Mikwai ne Gravity Omutujju waliwo Acidic Vocals ne Mudra naye beetaddeko ekivulu mu bitonotono bye nategeddeko Mudra yagambye nti ayina obutakkaanya obaolyawo ne Abitex nti waliwo n'enkuuka emu Mudra gye yayimbako n'atamumalayo kasente ke but I think ekintu ky'ebivulu ebiseera ebisinga kiva ku bategesi because fena twalaba ekivulu kya Palaso ne Alien Skin abantu abasinga tebategeera sayansi yakirimu but Abitex ne Balaam bakikola bakigenderera and I think Eddie Kenzo bwe ya following up that story yakubira omu ku ba promoters n'atakwata that was Abitex ngani akuba Eddie Kenzo yes sebo nga following lwaki kiri bwe kityo lwaki ono mwana Alien Skin taleka Palaso n'akola ekyo. Why was Eddie Kenzo concerned? He was concerned because Palaso is under the federation and actually vice president. Yeah, vice president of Okubi. Yeah man. So yaino kuba concerned bikirizo baga. And then the other thing was nti Alien Skin bwe yateke kivulu ku Palaso kibanga ali mukola olutalo mu industry because yayagala ku reconciling abantu bana ababiri baddemu one could pull up the concert that's Alien Skin because Palaso yali amaze okulangira for over months ngona basobola okuharmonizinga ebino ebyoluyina abivaako then they fall to another chapter. So Eddie Kenzo called. And Eddie Kenzo intervened in the whole story. Ngagezaako kulwana kulaba nti these two bakola ki baddawo. So I think kino kiddayo kuba promoter. Kyobo lyawo be bali mukuma omuliro mu bayimbi. Because bwetegereza sinalabako yategese kya Mikwai but nekya Gravity sinamula. I think tebanaba kubanga bafuna ne abakulu abategesa abakulu nti Abitex ategese ono bagundi ategese ono naye I think ba promoter be bali mukola entalo mu okuteekawo embeere ekitegeero. So olusolooza kiva kubanga baagala kukola sente oba baagala teekawo enjawukana mbayimbi kubanga promoter bo sagamba tebakwatagana. Baba kwataga olusi baba kwatagana cause Abitex akwatagana ne Balaam ate baaza nnyo omuzannyo kubanga nzijukira one of the videos I saw that was like I was disappointed a lot yali ya Abitex yagezaako ku downplaying Palaso to an extent nti yamuvuma omusajja w'ebibala okitegeera. So and I was like if we are all running for one thing, promoting the industry and making money, why would you choose? Gatuina golem. Yeah, man. Why would you abuse somebody? So, eky'abayimbi okwetegako ebivulu, ekisookera ddala, ngenda kissa ku mululu gw'abapromota. Kyekisooka. Ekyokubiri, enjawukana, oba olyawo ezinza obbaawo mu bayimbi bo nga bo. Okitegeera. Kubanga sisubira nti lwaki oba Bernard yategese ekivulu ng'ennaku z'omwezi 7. Why would I come out and I'm like nange njagala 7? Ekitegeera. Because ate ng'ekintu kino bwe biziba nga simpalana z'abayimbi n'abapromota tulaba nti kisoboka
cause first tulabire ku kivulu kya Wizo yali akitegese nga iziti nga mwenda nga mwenda nga ate mwenda ne Hajaluna inako ekivulu and they sat down ne bagamba Wizo tumuzzeko 1 week wansi Wizo nadde mabega n'alekera okitegera so kakati mu mbeera eyo ngati katugeze nze ndi promoter nzize oli muyimbi negamba omanyi Jona njagala tukole ekivulu olina oluyimba lutambula biki nenkuwa date olowooza gwe ng'omuyimbi tosobola kutuula mu date n'ogamba kati leero mweno date ani ayina mu concert ani nekikusuula kangeze ku Wizo ayinamu abayimbi bano babawuddiisa nosanga promoter n'amugamba nti kati nga nze I support Mickey Wine yadda naye I didn't support ekyokuteeka ekivulu nga musanvu Mickey Wine yatulagamu kumbwa emabega kaawo Mickey Wine twamukubira essimu ezisukka ne mu asatu naye tukireke but I support him siminaako buzibu yeah, that's why nasigala nga nkuba naye I think kye yakola si kituufu okitegeera because wayinza about this political wave jagende eno which is okay because nange era if I'm to decide on that same day manyi ekyokusalawo okitegeera naye ekintu ky'abayimbi okweteekako ebivulu kusokera ddala nze nja kisa kuba promoter because ne singa promoter Mickey Wine gwagenda ofuna akadde kange amugamba nti attitude date then that would be genuine outside nja kuba manya nti promoter mugezi bwati ne bwati naye naye gwanaafuna bw'anaasigala ku the same date awo manya where we go abantu bano lwaki tubateere wano okubajjukizaako ku Fly Kings Tours and Travel Fly Kings Tours and Travel bazze okutegeeza nti batwala abantu ebweru w'eggwanga Canada naawe ayagala okubanga ogendako ebweru kuwummulamu bakola school tours gwali wano ng'oyagala kulambula somero muli eyo nga somero mulina okubanga mulina we mwagala okubanga mugendako mulina group zammwe muli bakumirimu mulina end of year parties Fly Kings oyagala passport oyagala visa ey'ekika kyonna business byonna babikola ku passport akugamba Fly Kings nti ye size zino zosasula n'emala emyezi gisasule muwe wiiki 2 ebisigadde bibye ye Fly Kings Tours and Travel bagambe jangu babe nga bakutwala ebweru w'eggwanga ate ebintu bibe nga bikutambulira bulungi ndowooza ebyo nze Jonathan Exclusive mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo abatambula naffe yonna gye tutandikira amaanyi nze Bernard Sseŋŋonzi banne bavuka banne ennyongero bajjukiza mwekuuma akawuka ka siriimu gye kali ate kaluma mwambale kondom tulina musajja waffe wano atuyambyeko ku kamera olunaku olwaleero akwate twamutegedde bulungi linnya twamuwambye buwambi naye nawe weebale nnyo ssebo okubeera nga otukwatiddemu olunaku olwaleero mbeere bulungi mweraba